Bwamenya musayi gwali gwaki sijja kunyima gwaki oyo. Gwe balumiriza obulogo ye Anet Wanyana ng'abeera ku kyalo Nalubuge mu Doma bamulumiriza mu lukiiko olwetabiddwamu abakulembeze nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo Benson Bulesa ne Margaret Nalomo ngono yakiikiridde Osiwe Bulenga. Sebeyo nzijanja bakije bakola bati n'okunamira omwana omuto w'emyaka 10 abamukunamira lwaki. Abantu balumiriza Wanyana okuba n'ekkanisa mwasabira abantu kyokka ng'omu mwennyini mweyassa ebyawongo era nga bagamba nti yabiteeka ne ku luzzi ekisattiza abatuuze. Ndabwe ku luzzi danzeeko endeku amajipe gali ekiyita nga mmenyemu ebitundu bibiri. Abalala bamulumiriza okusima ekinnya ekiwanvu kye bateebereza nti asaddaakiramu abantu nga n'olumu waliwo omwana gwe balaba anaaza omusaayi. Njagala okiziremu eyo nzijanjaba yannabaki okumanya nti ani yaliwo. Bakira bamulumiriza atunuza bukambwe n'okwogera ebitaatuka. Wabadde wagezezaako okuwolereza Wanyana nga bw'atali mulogo abantu ne bamwambalira. Oluvannyuma ssentebe abasabye beerondemu abantu batono batuuke mu maka ga Wanyana bakebere okuzuula obanga ebyokeddwa gye biri era nga Wanyana aliko omukyala gwalonze ngono abyesamudde ng'abuuza ensonga lwaki yalondeddwa ku bonna ababadde mu lukiiko. Ebyokutwalako abantu ab'olubatu bwe biganye bonna ne bagenda mu maka ga Wanyana era ng'olutuuseeyo basookedde mu nju mwasabirira abantu ng'emabega w'olutimbi basanzeeyo ebibbo endeku n'ebirala nga waliwo n'abantu be balabye ebyefaanaanyiriza omusaayi yadde nga bategeezeza nti kaawa. omukozi anaaza abantu ekiro bonna ne bayambula ne batambula mu kkubo nga tekuli yadde akawala akatini ak'omunda. Beeyongeddeyo mu nnimiro gye basanze ekinnya obwedda kibalumiriza nti mwasaddaakira abantu nga wano nebba Mayanja ategeezezza nti amaze ebbanga nga mugamba akiggyewo. Tudda mu nnimiro mutwanguyize. Oluzi sirulinaawo. Kino kiki ku ttaka lyo era kibanja kyo. Era namugamba ekintu kino sikyagalawo. Wakati mu kwaza waliwo muwala wa wake yeefudde alinnyiddwako empewo n'atandika okukankana. Gye bikidde ng'omuwala atabukidde omukyalo omu era nga batuuze be bamutaasizzaako ne bamukuba emiggo. Abantu bananga ne Wanyana ku omutwalidde batwaliddwa ku poliisi okubataasa ku batuuze ng'okubanoonyerezaako bwe kugenda maaso era nga abatuuze basigadde boogerera waggulu. Ssentebe yeebazizza abatuuze obutatwalira mateeka mu ngalo era n'aweera Wanyana obutaddamu kukola kintu kyonna ekikwatagana n'okujjanjaba abantu. Naye batuuze bannange mbasaba tetubaako omuntu n'omu alowooza nti ajja akola effujjo ku bintu bya Mwami Mayanja. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.